nabadde siyinza kukola story eno nga sinna konfaminga kuviira ddala w'omuyimbi amanyikiddwa nga Rickman Ricky. Kitalo nnyo kitalo ddala okubeera nti ne Rickman musajja wattu afiiriddwa emmotoka ye eyayidde n'eteta n'eggwawo nga n'ekisumuluzo teyasobodde kubeera ng'akijjamu mu mmotoka. Kugambye wadde n'ekisumuluzo teyasobodde kubeera ng'akijja mu mmotoka. Okusinza ku Rickman bagamba mbu baafunye akabenje. Mu kufuna akabenje kyayika emmotoka mu kwekoona wanene waliwo ebitaagenze bulungi, ndowooza gaasi gundi temubeeramu gundi. Manya abazungu amafuta oluusi bagayita gaasi, oyiro n'ebisigadde ng'ebyo oba n'okukyamukira kw'emmotoka kwe yabadde avuze olugendo oluwanvu. Mwe yamaze okukola accident bavaamu bakyali awo balabe embeera ki we bayinza okubeera nga beetetenkanya. Emmotoka n'ekwata omuliro, emmotoka n'eteta, emmotoka n'eyaka n'eggwawo okutuusiza ddala nga yonna efuuse evvu, nga n'owesigiri wajja okugula scrap y'emmotoka akugamba okuggyako nkuyambe buyambi mbitwale nga webiri naye tewaliwo wadde n'ekikumi kye ngenda kuwa mweno mmotoka. Emmotoka yayase n'eggwawo. Omanyi obulumi, omanyi okusebegerako omutima omuntu kwabaako. Besides okubeera nti Mukama Katonda abeera akusobozesezza gwe obutafiira mwako kabenje, naye n'era obulumi bwe property yo okugiraba ng'esebengerera eggwawo, mazima ga Katonda kiruma. Emmotoka etali ya miliyoni emu bambu mitwalo 13 ne we gibeera mitwalo 2 bangi tebazirina, bangi omwezi guggwako nga tebakutte ku mitwalo 7, mitwalo 10 kagibere mitwalo 5. So emmotoka okubeera nga ya miliyoni na miliyoni minimum kyemmanyi nga miliyoni 2 okubeera ng'eweddewo kibi nnyo, kibi ddala eri omuyimbi Rickman. However, Katonda mulungi okubeera nti ye ne ttiimu ye gye yabadde nayo bali mu mbeera nnungi, tebaafune buvunne buli awo bw'amaanyi. Naye tumaze konfaminga okuva eri omuyimbi amanyikiddwa nga Rickman Ricky ye kennyini okonfaminga nti ddala kituufu emmotoka gye mwalabye mu katambi ng'eyaka eggwawo yabadde yange, kubanga waliwo abantu abayinza okutwala amawulire ago ne bakuba emmotoka ya footage endala ne bakulaga mbu ye yabadde ya Rickman, mbu era yayase n'eggwawo. Tumaze kusooka kukonfaminga. Wano ku SMX Media nkujjukiza Nnaalongo Nabwire avuddeyo okubeera ng'akunyinaku y'abasawo abafere, naddala abasajja abakulombereddwa ne batabaawo kyonna kikyuka kyokka nga bakusabye ssente empitirivu. Nnaalongo Nabwire azze okubeera ng'akuwonya ennaku. Mukubireko obukubizi ku ennamba y'essimu n'obeera ng'olina ky'omwebuuzaako, ajja sobola nnyo okubeera nga akuyambe. Ennamba y'essimu ye eri awo mu nsonda.